ETV Uganda tubaniriza ku mukutu yonna gye musinziira okutulaba tweyama era tuwaayo okubaweereza nga tusinziira ku mayengo ga internet yonna gye musinziira okutulaba mwebale kutulaba era ffe tujja kubaweereza. Yes, olunaku lwa leero ennaku ziri 17 ogw'omusanvu 2019 olunaku lw'eggulo abawuba ekibiina ekigatta bakanyama abavuddeyo ne balonkinga bali mu nteekateeka ez'okulonkinga ofiisi zaabwe ku lunaku lw'enkya era nga omukolo guno gugenda kubeerawo wali ku Calendar Hotel era nga wennyini wewali hotel wewali offices zaabwe. Abakulu bano bakulirwa Tony Sempijja era nga mu ofiisi zino mulimu ebiwayi ebirala bingi, mulimu ekyaba DJ, mulimu ekyabayimbi bakadongo kamu, mulimu sako gye bayitamu okwewola ssente era nga chairman waabwe ne national coordinator waabwe bayogeddeko ne bannamawulire ne babaako bye babagamba ne babaako bye boogera era ne bakunga abantu bonna okujja okubeerawo ku mukolo guno gwe bagamba nti bayisa abantu bangi abagenda okubeerawo ba minisita ba RCC ne ba RDC era ne bayita na buli muntu kinoomu ayagala okwegatta ku Bwakanyama oba oli mukyala oba oli mwami ng'oli eyo oyagala kukolamu emifumbi oyagala kwegatta ku Bwakanyama ne bagamba nti kati guno mulimo era abo bonna abagwetaaga era abo bonna abaagala okwegatta ku mulimo guno bandibadde babeeyunira. ETV Uganda Award XP nabaddeyo mu bujjuvu era njagala kutuusaako ebyo n'ebyabaddeyo. Mbagala nnyo baganda bange mwebale kulaba kankulageko wano byonna ebyabaddeyo. Yes, ETV Uganda gwe mukutu, ETV Uganda ku Facebook, ETV Uganda ku YouTube. Mbagala nnyo baganda bange. Thank you so much for watching. Nusu kakati mukama waffe chairman omusajja omukugu amaze mu babbawunsa ebbanga lyonna amanye ebizibu by'ababbawunsa amanye ebizibu by'abawuba security okubanga tuli nayo wano mweno coordination center tugenda babulira ebintu bye tulinamu wano ne chairman waffe yalina okusooka okutubuulira ebizibu babbawunsa ebibaluma ebbanga lyamaze mu bouncing na kiki ekiriwo nga uba security. Chairman waffe nsanyusa nnyo bala bannange mwenna batabani bange bawala bange nze mbadde mu bwabawunsa buno ebbanga ddene emyaka giringa 3 n'omusobyo mbukoze e Uganda nabo nengenda e Bungereza nembukola e Bungereza nenkomawo naye ababawunsa badde tetumanyiddwa ngira tuwali natuwa recognition nga tuwali atumanya naye twebaza nnyo omukulu Sempijja avaayo n'ekirowoozo ekyo ng'ayagala twekolemu omulimu twegatte wamu era okuva lwe yakireeta twatandika okubeera nga tumanyibwa. Nze gwe mulaba wano nafuna omukisa nengendako okukyalira General Salim Sale era n'abaako n'obubaka bwe yampa obw'ekibiina kyaffe. Bannange bano bonna nakomawo ne mbanyumiza obulungi bwe nafuna mu kintu ekyo naye nga mabega ffe tekyaliwo nemanya nti wakati waliwo omukisa okukola ki ogutuuka ku kinene ku bintu ebingi nga tusenga tuyita mu kwegatta. Nebaza nnyo abavubuka bano bonna bakiwuliriza era namba esinga yakkiriza ne tutandika ekibiina kino ekyawuba. Ekibiina kitulaba nti kirina omulamwa ogw'okugenda mu maaso, kirina omulamwa ogw'abavubuka abaagala okukola emirimu ate n'okugaggawala kubanga luli tubadde tukulira mmere ya lwaleero obwabawunsa obw'emabega eyo yonna twali badde bagagga nnyo naye nga ate bannaffe betukuuma tebatulabawo naye ku ssawa zino bawunsa ategeerekeka okuva mu kulonda leeta ekirowoozo ekyo ekyokutandikawo ekibiina ekyawamu ekyokwegatta era bwe ntyo nnyongera okukubiriza abavubuka bonna bakyaliyo abalenzi n'abawala bajje beegatte ku kibiina kino ekyawuba kyekibiina
ekirina omulamwa kyekibiina ekyo ekijja okubatwala mu maaso era kikosa zino kyekibiina ekimanyiddwa mu Uganda nga 18 tutegese wano okugula ofiisi yaffe wano gye twafunye lujja kuba lwakuna olwa wiiki eno tukowoola babbawunsa bonna gye bali mu makirabu gonna mu mabaala mu bisaawe abakuuma mu bisaawe by'omupiira abakuuma basereebu bonna gye bali bonna tubayita bajje nga 18 lujja kuba lwakuna olwa wiiki eno 18 omwezi ogw'omusanvu 2019 lujja kuba olunaku lumu lwokka olwokuna olwo bajje saa 6 bajje wano ku kalenda wetugenda kukalenda kutte wano wetugenda okuŋŋaanira tulina abagenyi bangi abakulu tulina baminisita tulina baministers tulina ba RCC tulina abakulu ba poliisi okuva mu magye bonna bajja kujja wano nga tugulawo ekibiina ekyo nga tugulawo ofiisi mu butongole gye twafunye wano ku kalenda neyanziza nnyo neyanze nange Kabeja wawuka mpita abakyala bonna abali eyo nga owulira olina omutima ogusobola okukola bouncing jangu otwegatteko jangu okole omukono ng'obwaba Kabeja tubaaniriza nga zigenda kuba 18 naye mwenna abakyala abali eyo tubaaniriza mujje tetulina gwe tugoba ku kalenda mujje mutwegatteko n'abaami abasajja babawunsa bakubira yonna gye muli mu ggwanga yonna gye muli mujje mutwegatteko twakola sport omukyala jantukolere sport n'abakazi mwenna mwenna gye bayita awulira ng'ali eyo nga yeegomba okukolako n'abalongo ababiri wonna waali tumwaniriza mu basa Bakabeja kali ffe twebazanya Genosali Musale ne Operation Wereso Creation tubebaza kintu kimu ti Genosali Musale agenda ayamba buli muntu ayina omulimu gwe nga bw'ayamba abalimi nayamba abavubi nayamba abalunzi ne bano ab'ebitone agenda kubayamba ng'ayita mu mifumbi gyabwe ensonga ki atuwa emmotoka eno emmotoka omulimu gwayo kutambula tunoonye babbawunsa bonna mu ggwanga gye bali kutambula kuyamba bannabitone bonna gye bali abayimbi oba bali Mbale oba bali Moloto oba bali Kasese oba bali Fort tulina okubatuukako abayimbi tulabe nga bafuna mu kitone kyabwe kubanga kino kikwekweto kyakweyimusa buli muntu alina kufuna mu kitone kye kati ne babbawunsa mwenna mu ggwanga gye muli mujje mwegatte ku Ambuleera eno Ambuleera for Uganda Bouncers Association mwegatte ku Ambuleera mulabe nga mufuna mu mubiri gyammwe mulabe nga mufuna ku mirimu gyammwe babalikogonizing ng'oli omwami abaddeko e London yagambye bawunsa e London abakyamaanyi nnyo mukola emirimu emmundu bazigobe mu bantu nga babbawunsa bano bebakola ki bebakuuma ng'emmundu ziri bweru akola effujjo gwe batwaza poliisi akola effujjo gwe bwa poliisi so tebaza nnyo Genosali Musale emirimu tugitandise coordination center mugiraba yiiyo tebaza nnyo Major General Eric Kayanja
General Kayanja kati gwe batukwasa yakulembera ensonga z'ebivulu zonna ez'abayimbi bonna mu ggwanga nti ne office ejja kubeera nga tuli naye. Twebaza nnyo General Charles Sanjina Operation Wealth Creation nti ebintu tutandise bitambuza tubiraba twagala mujje tutambuze kino nga tugenda mu maaso nga 18 mujje tugulewo office. Kakati buli muntu agenda okuddamu okukola effujjo nga bawunsa Richard Byantalo omuntu yenna agenda okuddamu okukola effujjo nga bawunsa nga ani alikola omuntu yenna nga yefula bawunsa n'akola effujjo mu bivulu ate buwulira Byantalo era ng'owakana tewali kuddamu kukola ffujjo lyonna. Uber Security yeri ku ntikko yekola emirimu gyonna mugiraba eno gye bayita buli bawunsa yenna nkuyita jangu mu Uber Security buli kimu kyonna kiyitira wano Uber Security 18 temwerabira mujje mwena mbayita ab'Ebweyogerere ab'Ejjinja ab'Erira Kireka wa Mbale simanyi Mubende mwena mu kalenda ate mwababbira mu bivulu Uber Security kiyakisayininga tewakyali mubbi yenna asobola kubbira mu kivulu waneno mulaba misa kisemakula tewali yakomplaininga kasemo konna ekivulu kyaggwa bulungi nnyo Uber Security ye yakola kyokuyimba tebapromoters bali bafuna obuzibu tamanyi bwagenda wayigipi kusaba permission tewali banki olaba promota tewali mbeera yonna eri awo nti bapromota balina okwewola n'okweterekera ne tuteekawo straight line services straight line finance service ejja kuba tuwola bapromota 24 hours era esente zijja kubanga za kashi nga zibeerawo nga za kashi nga zikola emirimu. Ekyokubiri tulinawo forum for Uganda DJs Association ba DJ bonna mu ggwanga nina okubatuukako district ku district nga ndaba DJ bonna mu ggwanga gye bali. Ekyokusatu Umbrella for Uganda Bouncers Association Uber Security nina okutuuka buli awali bouncer mu ggwanga olaba nga ne bouncer naye abeera part of security kubanga bano abasajja ba bouncer bakuuma ku mabaala ekiro omuntu ajja n'ekiso be bayamba abolensi alese bomu be bayamba balina okubongeramu security tactics babe nga nawe part of security kubanga amabaala gonna mu Kampala be bagukuuma ba bouncer. Ekirala eno emmotoka bagimpadde kugenda kugonjola bizibu by'abayimbi. Abayimbi abato bo bafuddeyo batya abayimbi abakulu bo bafunye batya mu kitone kyabwe. Era wano wensabira Madamu Sophie Gombya president wa Uganda Musicians Association nitusaba atuwa amaanyi gonna n'obuwagizi ng'eno coordination center yekwasaganya ensonga z'abayimbi bonna. Omuyimbi bamulanga ekyenjojo ate nga taliyo abantu bayingidde atasudde omutwalo gwabwe ogenda okakana nga bababbi amasasi ne gavuga abantu ne bafa. Eno coordination center twagala tubijjewo. Tumanyi nti manager w'omuyimbi leero David Lutalo ali luddawa nti ali Bombo ate enkyali luddawa naye baleme kulanga bayimbi bampewo batandika okubba abantu. Oluusi n'abayimbi tebabimanya omuyimbi ali South Africa oba ali London ng'eri balanga abantu b'embaale ndi tuleeta kamiliyoni ene twagala kubitereeza. Ekirala kitwagala nnyo bapromoters nabo babbe bayimbi agenda kumakya promota n'alanga omuyimbi n'aleka emirimu emirala n'agenda amanyi bagenda kukola n'atuukayo n'atamuwa ssente ate omuyimbi talina wabanjiza nti waayi luli wannanga tewampa. ene twagala tubitereeze ebivulu biveemu omusolo abayimbi bafune mu bitone byabwe n'amateeka ge bateeka ku bayimbi amangi tulabe nga tusobola okugatunulamu ne bapromoters amateeka ge babateekako tusobola okugatunulamu. Era ne lituli egenda ekyankwanzi tumanyi bani balina okugenda ekyankwanzi babawunsa baleeta bameka bapromota baleeta bameka abayimbi baleeta bameka abayimbi abali eri waggulu wansi mu South baboogeddeko batya abali mu West abayimbi bazze batya abali Embaale bazze batya. Twagala abayimbi bonna mu ggwanga bakiikirirwe nga bagenda okusinkana pulezidenti waabwe. Kiriva tugamba kati eno coordination center nga tugitaddewo mwena bagenda ku retreat mwena baagala okumanya ekisaawe kigenda kukula kitya mujje kalenda nga 18 betugenda okuggulawo. Abagenyi ab'enjawulo betulinda bangi nnyo. Minisita wa Kampala of course twamuyise, Minisita wa Security twamuyise, Minisita wa Internal Affairs twamuyise, Deputy IGP Mzai Sabiti twamuyise, Kafero Moses KMP akulira ebikwekweto mu Kampala twamuyise, DP Siro Musayi twamuyise, Dennis Namuwoza Deputy KMP twamuyise, Minister ya Gender, Labour and Social Development Honorable Janati Mukwaya twamuyise, Honorable Peace Mutuze twamuyise, Commissioner Juliana Nawumo twamuyise, n'abantu bonna bakola ekisaawe ky'okuyimba twabayise bajje babeerewo nga 18
essaawa 7 tujja kuba twatuuse dda naye abagenyi abakulu twasubira essaawa 10 nga batuuse n'olwekyo Umbrella for Uganda Bouncers Association eri mu coordination center ne ba DJ bali mu coordination center abakubi b'ebivuga bali mu coordination center National Kadongo Musician Circle bali mu coordination center kyekino ekizimbe kiri mu office 5 omulundi gumu naye nga tusuubira tunagenda okumalako guno omwaka nga office zonna ziri kalende Makindi kana ebigambibwa nti emokeno bakuwa kasiimo kuba wali kyafuna kali akasiimo kaba promoters mbagala mukone wafoyo kati mu akasiimo ako eyo saagala bakulimba ne saagala tubiddemu kubanga bwe kaba kasiimo bakuwa ssente ne weegulira emmotoka ng'eriko ennamba eza bulijjo eza black naye n'emmotoka ogiraba si yange motoka ya gavumenti operation wele creation yagimpadde era enkyabakira ku majeri bagamba leeta emmotoka eyo tulina gye tulaga leeta emmotoka eyo tugenda mu balimi naye ovupa naawo nze njirina kukola mirimo gya kisabe kyakuyimba bw'omusirikale wamugangi bali bakuwagirwaki bino ebintu byabayimbi bino ebintu byabapromota sinza ate kwagala majje ng'ate nina amagye agange sebo kati nze nkumiwa bakazi fanya fujjo owone ndeetaako efujjo olabe bano bakusitula busituzi bano balaba bano bebakuuma tone sempijja so n'olwekyo saala kwetaaga magye nga nina abakuumi baffe abalungi abamboleera batakozesa mundu bayika weefube gwe twagala okujja mundu mu bantu bano babawunsa babire nga bali mu bantu ng'emundu ziri bweru akola efujjo nga bakusitula nga bakutwala ebweru era singa ne babawunsa baali mu parliament n'omubaka wa parliament engombe tezandivuze balajja kukwata bulungi nnyo honaleba mushuutiye honaleba mufulumye paka ebweru ekitegeeza nti babawunsa babali kugonaizinge gufuuke omulimo ne babawunsa asobole okuwa omusolo babere ne layisinsi nga si kuyimirirawo n'omala gamanyira bawunsa najja ku mulyango tomubazeemu kitiibwa omugoba nga bw'oyagala kumba tamusasudde omulala azze ayimiriddewo tamanyi lwaki oli avuddewo twagala omulimu gwa babawunsa gutereere so babawunsa mwenna mu ggwanga byemugamba mutone sempija si kanyama sabo nange ndi kanyama mu ngeri yange wangi babuuze kabejja nti ono kanyama Number 1